charged in this court, and we are saying that some sections of the Public Order Management Act are in contravention of Article 29 of the Constitution and some of the constitutionally guaranteed freedoms. So we requested the court to stay these proceedings and have these questions first addressed by the only court which can answer matters of constitutional interpretation, that is the Constitutional Court. Court agreed with us today, and the magistrate has made a ruling to the effect that indeed there are some matters which arise which require constitutional interpretation, and she has stayed proceedings in this matter until those matters are addressed, because we are of the view that the sections under which they are charged are in contraventions of the constitutional guaranteed freedoms, and that is why until the Constitutional Court addresses itself on those matters, these matters, the criminal proceedings here will be stayed. These persons were unable to be in court. Honorable Chagulanyi was unable because there are some matters he was attending to early this morning pertaining to his office, and he couldn't make it on time. Court issues criminal summons where it thinks that possibly there is a reason why a person has not been able to come to court, and to remind him or her that this is the next court date, and we are reminded to come to court. So the summons will be issued, and we are optimistic and sure that the next time we come up for mention, the accused persons will be here. Kati mpozi nga Eddie ayina kyabagamba. Eddie atuweeyo akondona kansala yogenti. Eddie atuwa oluzungu. Tuli balo abiding citizen era tugenda kugondera amateeka, tugenda sigala nga tujja bino ebisango tebiriimu. Bino ebisango tebiriimu byongera bisaba naffe. Omusolo abantu bagubajjako naye ate bakyatuvunaana. Lwaki? Waka tebale badde baguba. Ekyo baboye kati ndooza tusikewo. Mululu. Tukulumiemu kote wedde tuddayo nga 5 Novemba. Wewe jambo jema. Era omulamuzi ayimiriza omusango ogw'okuwulira wano okutuuka nga kooti etafuta ssemateeka emaze okuwa ensala yayo ku nsonga eno. Waliwo abamu abavunaanyizibwa batabaddeewo kubanga nga bwe tugambye nti Honorable Chagulanyi abadde alina emirimu egimukudde egikwata ku ofiisi ye eyowa palamenti, ensonga kyasobodde kubeerawo, n'abalala babadde balimiriddwa ku ttaka okulaba nga bayisiza ebbaluwa zino zibayita omundi okuddako. Teekamu obwenyalirivu kuba nti omusi omusango obiganda balekiyinza kukulira samani. Waliwo criminal summons bazissuing nga bw'oba omuntu alina ensonga lwaki ensonga omujjukizo bajje mu kooti, okumutegeeza nti ajje mu kooti. Criminal summons ekisooka, naye ate criminal summons kitegeeza nti omuntu bakyasuubira nti ayinza okuba oli awo ensonga emukutte mulobedde okujja erimu eggumba, tokola nga kooti esiza warrant of arrest kuba nakyo erina obuyinza okukikola. So ezo bakikola mu ngeri waba waliwo ensonga etulowooza nti kubanga omuntu asobola okufuna ensonga emugala okujja mu kooti eyesimba. Era n'ekirala okuba tebabaddeewo ensonga yokka eyinza okubategeezebwa nga babadde mubayita. Ndowooza kyekyo. English. What happened today, the last time this